ngate sibakulembera nja kuonoona nnyo kati oba president bujja kunsobola okunstreamlininga ndabireko ng'example ng'omuntu omukulu nti abato benkulembera bati babikola ate lwaki nze mbikola ki mbikola naye nga njagala okwesimbawo lwa transparency trust and obwesigwa eri abantu so n'olwensonga eyo nnyinza oba mbadde nkolamu ebintu ebimu wrongly naye muntu oweezuula mu mutima kati kiyinza okunkuuma mu layini bukulembeze mu mpa bwa pulezidenti ndekeraawo yomba nalokose nedda ssebo tetuyita bayimbi ffe tukolagana on different levels just okumanya nti tukolagana weetaaga eriisa eryokusatu tuwe manifesto ewanise butali esebo ne bwe naabeera pulezidenti oyinza obutaddayo kundaba ku Facebook nga kwendi mbloginga olw'ensonga nate kati nze ebigendererwa byange byakufuna saiti zaffe nga z'abaana bannayuganda nga platform weri wano ekola ng'ebya Facebook nenga yaffe y'abannayuganda kitegeeza mu mpo bwa pulezidenti ekisooka kyabena ngenda kukola app eyaffe ey'abayuganda bloggers association nga tulina app yaffe nga bw'osobola post yo ku app ngirinkinga ku Facebook ku Twitter kuwa tufune obulango tufune ssente kubanga app ezo zikola ssente eziri abunomo abantu kye batamanyi ate nze mmanyi business ya app bakola batya ssente bafuna batya bakola batya nze ngenda bazza ku app muve kuba n'abasajja tamanyi butane bagitandika gidevelopinga nze byonna byonna byentetenkanya bye mmanyi kitegeeza nagwa ku Facebook naye saagwa mu field gye ndimu nsigala era nze nkyasinga bayitirivu kusinda betuyina oba bentegerako nga 283 ekyokola kaizi nkulidde obuuza nnyo nti nno site yo bagiyita batya ekyo kintu njagala nkibatangaaze okubeera buloga tekikwetagisa kumala kubeera na bulogo site yo eyo mentality enfu nnyo osobola okubeera buloga ng'oblogingira ku YouTube osobola okubeera buloga ng'oblogingira ku Facebook osobola okubeera buloga ng'oblogi wona wooli osobola okubeera buloga si buli alina Facebook nti buloga naye osobola okubeera buloga ng'okolera ku Facebook opposition bannaye kyekigenda okunkubisa bano abasajja akalulu kwegamba bo baalookingira ewantu wamu kino kanjeko ne masiki muwulire bulungi ekigenda bano okunkubisa akalulu ne wenagambye munyambe mu akalulu era ssebo akalulu kabe mu giraasi tugenda kugulayo zigiraasi zino ennene eziri transparent nkube bulungi nnyo bano abasajja akalulu osegera bulungi kati muzeeyi wange ono actually eno nekigenda omunkubya akalulu ndowooza muwulidde wano tetuze sino si kiwummulo ti mu mpo bwa pulezidenti mpumulireko wano twafuna dde omusajja oli yatuwummuliramu tetwagala kuleeta kizibu kyakubiri kati ono engeri gyagambye nti asobola okuyeetinga emikutu kati ye we naafuuka pulezidenti nja muwa omulimu musasulenga nga technical person atukolera egyo emirimu kyekindeeta kuba pulezidenti kwakati tosobola kuba pulezidenti ng'osiba mu byuma okanika laptop simanya bikoze bitya kati olaba nti oba pulezidenti oba tobukiikiridde bulungi kati ngenda muwa omulimu nga technical wing person wange essebo anti ekisooka bannaye saagala bakiyita batya saagala buli muntu ayogera ku genocide nga muzeeyi we nti a definition of stupidity oli muzeeyi wange kyovu nga gwo kati wolina muzeeyi we oli gwasikirako egundi bakiyita batya ekifulukwa bakiyita batya ekifundikwa kakati tolaba tuba tunyumya okyewaaniramu nti nyina ekifundikwa kya jjajja nina n'ekiri ekya jjajja owokubiri kati nga olina ekifundikwa kya jjajjaawo nange we nyina muzeeyi wange era mwenyumirizaamu ekyokubiri omugamba nti nno nzija njagala onyambe ku basajja bano balina engeri gye bakyanga akalulu kubanga sijja kugamba muntu mulala kuba muzeeyi wange ekyokusatu okuba muzeeyi wange tekiŋŋaana kuba na independent mind
naga naye kati wisdom biki byoyogera simple era kyekindeese wano saagala kujja wano bakulembera mutandike bagamba kwogera bya NRM byokoba bya UP simanyi NUP byokoba bitya no I've come here okuyimusa abaana bonna ba blogger nga balina independent mind ne waba wagira omukulembeze oba ekibiina kyonna naye wekituuka analyzing issue azogeranga yeso sigamba banayogera ku bitanda for example president 7 yagamba dana atine nti nagamba ogula bitanda imeka emitwale ena n'ogula imeka 13 ojasanga ba blogger batono abanalyzinga that issue simple as that nganze omukubbo balenjaga atereza mu kumukulukaye agambye nti kino si kiwummuliro naye njagala mutegeeza kaye nti obwa president bwetaaga constitution bwetaaga omuntu abaddewo era bwetaaga omuntu omukakkamu kati kumanyi baganda bange bano ge balina abato baba bajja kunnyamba nnyo mu gavumenti eno okuntuusaako biki ebizibu byabaki byababloga nze nkozesa emyaka gyange okutuuka mu ofiisi kuba ne bali gye tugenda mu ofiisi ba myaka gyange baagala nnyo teesa ne ba agement baabwe abawaadiwo wano tuli muwaadiwo wano tujja gibawaako constitution I think Roxat tugibaweeko nga tumaze okulola. Secretary General ebya registration kabi bagambe kuba ekibiina kyaffe kiri mu mateeka kati kyawandiikiddwa Secretary General byonna byonna byabiina. Ndoza buli kintu Nze ndi tulage ku certificate of registration. Ye tetwaze. So nje kushyalindirako. Ojagadde ne kuranziri ku office right about now. Katuze mu soft copy osobola gibawa. So ku soft copy nsobola okuwa buli wamu obukyagalira. Try pushing a chip president sechoka. Talk about other biri tebitrending kakati otandika okugamba wawelofeya wuli atuwadde kyayi temumuyise lwaki obonyaabonya abantu kaizi tajja mutunuzaamu kamera oba ono mapu bannaye tubuuza abeesimbyewo njagala nteekateeka yaabwe abaana peji zaabwe bazitwala okuba boogedde oba ku gavumenti kati awo weetaaga kayo buzidde omwasobola okugamba abo aba gavumenti nyina we nali ku tv neŋŋamba nti for example nze sikkanya nnyo naye Simon naye nagamba nti nali ngeza ku minisitule ya ICT neŋŋamba singa mbadde n'obuyinza obulonda abagenda okwogera minisitule eyo nondayisima why competence ye yakwogera ebyo si yakuba president kakati nze weetaaga kayo buzidde omwasobola okuyimirira mu minisita nga bwe nagamba n'abakuba nti bagenda kukuba akalulu ne mugamba nti n'abakuba omanyi koleesa amateeka wano mu kulonda agafuga abayimbi bagenda kukuba akalulu kati nyina mugamba nganze kayibuzidde nti n'abakuba bakankubuulire boddamu ne mulumba peji z'abaana tugenda kukola kino ne kino n'ebyobufuzi ojja kuba obivuddemu saate kati osobola okulonda isima ng'amutya buti nedda ssebo simutya era peji ezimu ba victim yenze tujja kukwatira wamu ne gavumenti tulabe kiki ekyokukola si wanodde decision kubanga tumaze akabanga nga batuggyeko page ezo si kirungi mutukola page ne bagitwala era zino z'ensonga ezindeese ndabe nga tusobola okwerwanako mosonga omuntu owa blogging nga bakukutte ku poliisi ng'ani ayinza okukulwanirira yenze munno mukabi senga blogger alwadde covid-1 sente za ICU ekitanda kimu zandi tutawanyiza ebyo byebintu ebimu ddala ebindeetedde ddala kuki kuba president ozi n'okubanga transparency ze siri mu bbiwa ssente nazinoonya ne zibula kati ndi mukakka musobola okugamba oyi nti totwala ssente za muno zimuwe tetuzze kubanga tugenda wa genosale nga wempulira mu bitaminga this is not a short term goal this is a long term tutunuulira okuba nti eno new vacuum ate eno new generation naye tugistreaminze tutya tukolagane kuba eno association egenda kukolagana bulungi ne poliisi obuuziriza mu Luganda mu Luzungu kakati now first of all kansooke njogere kino amawulire g'okola I'm coming anti saasomera kirinnya bigo nti I'm giving a direct answer it was that mainstream come here talk on something now a blogger is someone who can one get an issue analyze it exclusively nga si byagamba nti nkola ku TV wet yogera wano temamu kino tokyogera kati blogger is someone atuula to analyze objectively that issue okitegedde ssebo taata kyekyo kakati obusimanyo bansolo kamudiremu answer mu Luzungu kuba tajja kusobola byogera bimubyangatanyeeko taata a blogger is someone
who writes on a daily journal or a website. Simply like that. A blogger is equal to a journalist. That is it. Ensonga lwaki mulina kulonda nze asobole okwogera mu kakati luzungu. tolaba oli kati ekyaddaire ejjana alowoozezza nti kyekyenjawulo Campaign zatandise naye watubadde tewali nange sitegedde kati daily basis n'omuntu alipotinga wamwe ku tv daily basis ebloga no naye analyzing an issue objectively I think kisinga either daily basis or not. Nze manyi mulina YouTube channel zammwe osobola okusanga toteekayo buli lunaku not on a daily basis tola nti no olina kulonda kaye buziddoomu Daily journal kale kabana ababiri kubana ababiri kuba president singa sibaddeeko first of all anyway kale muzeeyo ono nandi mulonze kubanga talinaayo history egamba nti yali abbye ssente z'omuntu ge mazima ani yazibba. ate wazitoziba ekyokubiri nandi mulonze kubanga mu butuufu nga waayogedde of course nsolo mulonda kubanga n'abatukulemberera bazeeyi banne balina engeri gye babumulamu ne tumuwamu ekiwumulo kya myezi ng'ebiri singa oba president wa myezi ebiri naye kati we buyitirira nti myaka ebiri weetaagawo omuntu ali sharp bisobola mumenya nedda of course he's a sharp guy naye waliwo ebimusukkako osegedda ku emyaka gwe kankubule kezi kati waliwo eno emyaka egyamuleka mu buvubuka kakati tetwagala gyemubukulikiremu ng'atukulembera kati engeri gye woŋŋamba nga siriiwo okulonda nsolo mulonda nga mulonze ebyallo ebyaddala kati kubanga bamuzeeyi banne omanyi bali mu kintu ne mulonda naye nga si bya biwanvu nti no tuwadde emyaka ng'ebiri nze singa mbadde siri omu ku bano nandikoze nga president Museveni kye yakola obawamba ne neeronda bano nandiwambye bawambe naawe ne neeronda obwa president bwetaaga muntu mukakkamu era nga mu kintu kino kye tukoze tugenda kitwalira ddala nti obukulembeze bujjanga kyuka periodically naye nga nze we nandibadde nnonda ku bano oba we tuli wano abasatu era sitiro nandyeronze kuba obukulembeze bwetaaga bukkakkamu myaka gyendimu gye bagamba mituufu njirina naye mu nsi ebiseera ebisinga twetaaga ideology ono bamuyita biology twetaaga ki ideology kale biology oyinza omubaako naye sinnyoka ne Museveni gyali bwa ideology so n'olwensonga eyo still nandyeroze naye ate nandibeekuumidde kumpi nnyo kuba bamugaso nnyo gyendi naye katono nnyo mulaba abantu bano era mwe babloga abali wano mu kyegendereze mulaba abantu bano timusobola balonda ne balemera mu buyinza teri n'omu asobola kulonda muntu mulala ku bano nga obalaba era bwe muba mulonda linnya erikaye buzidoomu bano bagenda kulemera mu buyinza bano tebalina gwe basobola kulonda bulala sooka olabe wano wooli oli mu SC genda olaba abayimbi gye bali bemuyita ba superstar babeereri mu bbaala z'enfuufu olaba even here tukuyitamu SC wano kati miliyoni 5 zigudde wano mazima genyini kezi mmanyi oli munaddiini mbuulirayo meeting gye wali ogenzeemu ey'abasitaabo n'olya pizza olaba ono mako pizza agiridde wano avudde ne ku kamera kati kitegeeza kati banne Roni wamma gwe munaddiini yogera amazima banne nga tuze on a serious notice these people abazze wano ne bali abali emabega balira sife bagezi bokka ba YouTube abali eyo bonna abo bali wano for a purpose kubanga YouTube zaabwe ne bya blogging byo babifunye mulimu kakati mbadde mbasaba wano teri ayina luseke mbwa anoonya mutwalo ogwo nze okumpa miliyoni 2 nzireka to do what kati nze kale katugambe nga ngenda wa minister nga mugamba nze president wa blogger nga mpa miliyoni 2 mugamba sayini ngano nti ozimpadde buwi nganze siza association netaga biliyoni akalulu ka Wednesday bukwakulizo ki era biki ebadde byetagisa to nominate these people olw'ensonga even seeing only men yes amanya gabadde seconded by the members of the what association kubadde open twalanga kuvadda by the way twagulawo dda nominations ate tugalanga obuli ayagala 2 weeks back twalanga da ku sites ez'enjawulo so ne tuyita abaagala okujja okubeera nominated bwetuzza wano munda members ne basecondinga amanya era n'emira tituziina ne basekomendinga bano abantu basatu Mr. Wisdom Kaye, Mr. Isma ne Mr. Ashba Kato so tulina kwe tugaide ebbalu because abakyala abalala benefe bafunye ng'ebya treasurer n'ebya logistics
twaziseemu dda era ino konsoli yaffe ebayindinga president waffe emubayindinga okufuga naye ng'era bamembers bonna tulina abakulira aba youtuber tulina abakulira aba vlogger aba twitter bonna bakiikiriddwa ku komiti naye ng'okulonda nga maliriza okulonda bannaye ono musse meeting ng'oya